I'm Moses Mayanja, the NRM flag bearer Wakiso District, LC 5, 2021-2026. We are here for a cause. The main cause is we have always wanted and looked for the president to have a discussion with him on issues that affect us and our members. We are over 1,200 members who stood for electoral positions on NRM ticket, but all along we have been looking for the president. He promised us on 16 September that we'll see us through our DC. Till now, over 7 months, we are still waiting. Our members are completely impatient. They are there thinking that we have not taken their voice where it's supposed to be. We have written several letters to the Secretariat, to the State House, and the RDC. We have not had any response. Now we are here with this document. This document we are taking to Kyambogo, ONC office, to Hajati Namiao, the national mobilizer, and Chief Muzukulu, to present the membership that is been crying all along to seek appointment with the president. And today, some of our members have already reached Kyambogo. We are on our way now. After this press conference, we are going to follow them up. Yeah, we want to seek for his meeting. One, most of our members lost the positions. And these members still have responsibilities from those that elected them and also from the family responsibilities. Some of them invested out in the campaigns, but not that we want him to give us money, but we want him to support us. You know, when he supports us, we will be able again to mobilize more for NRM in Wakiso District. Yeah, it was 16 September at Kololo last year. The president himself promised to meet us. As I said earlier, it is over 7 months now. 7 months, our colleagues are impatient, and they have been patient enough. You know what, so we are disciplined. We have been patient, and we hope that today, when we take this document, the person who we are going to present this is the person who is in the office of the president at Kyambogo. We hope he will get our letters, the previous letters, and this letter of today, so that we can get a proper appointment soon. Yeah, we lost, as my colleague said. One, it was the wave, but now we are mobilized. First of all, we have cohesion in our group as members that had the flag from 2021. We are still together. Over 1,200 members, we are in contact with each other. That's why we think 2026, no position of NRM will go without a candidate. Just for the president's appointment for quite some good time. Should we turn you down this time around? What's your next move? As the chairman of the Flag Bearers Association of Wakiso, I have hope that this time we shall not fail. I don't have any provision of failing because we have gone through the right channels and we have support from the members. I'm sure when the president gets this document, he will give us audience. Moses nanze nakwatira NRM Mubendera ku kifo kya LC 5 Wakiso District. Ndine timu yange eyabakulembeze kuva magombolo ag'enjawulo agatwala Wakiso yonna. Ngekirwese wano kwe kulaba nti tugezaako okutwala ekiwandiiko leero ewa direct coordinator wa Uganda yonna
ofiisi ya chairman ekyambogo Hajati Namyalo. Ekiwandiiko kino kyakujjukiza mukulembeze w'eggwanga appointment gye yatuwa nga abakulembeze ba Wakiso bonna abakwata flag 2026 nga yatusuubiza nga 16 Septemba omwaka oguwedde katugenda myezi kumpi 8 tuwandiisa amabaluwa ag'enjawulo naye tetunnafuna kuddibwamu naye nga ate tulina pressure okuva mu bakulembeze bannaffe betukikirira abangi abawera 1,200 abeesimba ku tiketi y'NRM mu Wakiso district kyebaagala kwe kusinkana mukulembeze waabwe babeeko bye bamutegeeza ate nga yabasuubiza okubalaba naye tetunafuna mukisa gumusinkana olwaleero kituvudde tuvaayo n'eddoboozi eryawamu nga tutwala ekiwandiiko kino leero ekyambogo okukikwasa National Coordinator ONC Hajati Namyalo kubanga atulindiridde era yatugamba nti bwe tutwala ekiwandiiko kino ajja tusa eddoboozi lyaffe ery'omukulembeze w'eggwanga. Okuva twava mu kalulu 2021 twakola ekibiina kyaffe ng'ekyaba abeesimbawo abakwatira NRM card. Okuva olwo ne tukola emikolo egy'enjawulo era tulina n'ekibiina kye twawandiisa ekitugatta. Ng'ekibiina kino twayagala tusigale nga tuli bumu, bannaffe bangi tebaayitamu, tusigale nga tuli bumu nga tukola mobilization y'NRM mu Wakiso tulabe nga 2026 ate ebifo byonna bitwafiirwa tubinunula. Twawandiika amabaluwa ku Secretariat, tuwandiisa amabaluwa ewa RDC, tuwandiisa amabaluwa mu State House nga tusaba kusinkana omukulembeze w'eggwanga naye tunafuna kuddibwamu. Eno ebbaluwa gye tutwala kumpi yakuna era tusuubira nti omulundi guno tujja funa okuddibwamu naye nga ekisinga obukulu nti bannaffe abasigadde eyo mu magombolola bo balowooza tetukoze kimala. Yensonga lwaki tugambye leero tuveeyo nga ttiimu tubaye nga tusobola okutuusa eddoboozi lyabwe olunaku olwaleero. Twafiirwa ebifo bingi mu Wakiso district. Ffe tulina enteekateeka okulaba nga 2026 buli kifo kyonna ekiriko electoral position nga kubaako owe-NRM. Tulina ebifo ebimu ebitaliko babeesimbako ate omuntu ateesimba mu kifo ekyo kitegeeza tekuli mobilization yonna y'NRM. N'olwekyo ensonga emijira omutegeeza gye twaba omutegeeza ekirala abantu baffe baakosebwa nnyo kubanga bali basuubira okuyitamu babeeko n'ebifo bye batuulamu naye ebifo ebyo tebabiriimu kyokka obuvunaanyizibwa eri abo abaabalonda n'abataabalonda bukyaliwo. Bakya bakubira amasimu ogenda mu kuziika mu mikolo gyonna gibeerawo mu constituency zaabwe ne magombola gaabwe naye beetaagayo ku buyambi okulaba nga basobola okukwata ku bizibu ebyo ebibaluma ng'abantu ate n'abaabalonda. Tusuubira nti leero tujja kuddibwamu kubanga abakulembeze bo babadde bagumiikiriza. Wakiso tulina abakulembeze abagumiikiriza era twabangawo mbeera yonna naye olw'okuba nti ekiwandiiko kino gye tukitwala y'ofiisi ya pulezidenti nti ye ofiisi eya pulezidenti gye tusuubira nti yeesembayo kubanga ffe yeetutwala era tukakasa nti ekiwandiiko kyo kijja kutuuka pulezidenti. Tetulina kubuusabuusa kwonna nti pulezidenti ayagala tulaba naye oba oli awo ebiwandiiko takola ki tabifunanga. Kyetwavudde tuvaayo muno mulimu emikono gy'abo abeesimbawo bonna ku nkiiko ze batutuuza era nkakasa omukulembeze w'eggwanga ajja soogiraba. Ndi fulaga Bagala mu Wakiso Town Council ate mwami Mayanja yaleetawo enkola eya buli ggombolola okubeera n'obukulembeze nga bafulaga Bagala. Nze ssentebe w'abafulaga Bagala mu Wakiso Town Council ate ne constituency nze chairperson constituency eya Busiro East etwala amagombolola 4 nga mulimu Mende sub county, mulimu Wakiso Town Council, mulimu Kyengera Town Council ne Wakiso sub county. Ensonga ne mwalimu Mayanja byayogedde tebyawukana. Tulina ennyonta n'obwetaavu okusinkana president w'eggwanga lino ate nga ye chairman w'ekibiina kyaffe ekya ruling party mu ggwanga.
n'olwekyo obulumi nga Mwami Mayanja bayogedde chairman waffe owa Wakiso district yatukwatira flaga nga ffe abe NRM tibwawukana bwange. Enteekateeka ze tulina okuyimusa ekibiina ekisookera ddala kye tusoose okukola tetusaasaanye newankubadde baatuwangula mu kalulu. Mwami Mayanja atasobola otukumaakuma ne tusigala nga tuli bumu. Katulowooza nti obumu obwe tukuumidde ddala newankubadde baatuwangula okuva mu 2021. Tusuubira nti mu 2026 bwe tutuukayo nga tuli balamu n'obumu bwe tulina ebifo byonna bye baatutwalako tugenda kubyeddiza. Kenya wini flaga beyala Mchengera Town Council Nkokonjeru ne B ne Kabojja B ngera ku lukiiko lwa Busiro East nkolanga publicity. Kakati ku kyekiwandiiko ebiwandiiko bye tuzze tutambuza tutuuse ntutuuka n'okugwamu obugumiikiriza nga tulaba kiruddewo nnyo abantu ne babula okudda ne ku nguudo nga mukama waffe oba tebamuwa biwandiiko byaffe ne tusalawo tubayite nga tutwala ekiwandiiko kino ekisembayo bw'aba akifunye era tukimanyi kijja mutuukako atuteeke mu pulogulaamu ze zaakola mu bwangu ddala afuba ayogereko naffe kubanga tuyina ebyatunyiga bingi twagala omutegeeza ekifa ku ground eno ffe gye tuli ye gy'atasobola kutuuka tumubulire ki ekiriyo ki ekyatuleetera okugwa obubi ennyo nga ffe bannawakiso. Ebyenjawulo bingi guli gwali muyaga kati ate obudde buno tubategedde nnyo bannaffe era naffe tuli kimu nnyo kati buli bw'otegeera omulabewo omanya wa w'osobola okumuyita era tuli beeteefuteefu n'okusingawo. Okusookera ddala nga tusisinkanye omukulembeze w'eggwanga tugenda mu kwanga ekiwandiiko kyaffe ekirimu ensonga namutayiika. Lwaki? Ekyokubiri nga nkubiddewo katono tugenda kutegeeza omukulembeze w'eggwanga nti Wakiso district ye district esinga obunene mu Uganda ate esinga abantu abangi ate erina aba NRM bangi kuba wogerageranya abantu aba President Museveni akalulu mu Wakiso district n'ogeraganya ne district ya NRM gye yawangula abantu abawa President Museveni akalulu mu Wakiso baali bangi olw'obungi bw'abantu bali mu district eno ate nga ya opposition b'amaanyi naye wogerageranya obungi bw'abantu abalonda Museveni n'abalonda Museveni mu district ya Wango ojja kusanga Abawakiso baali bangi naye olw'okuba nti opposition yatusinga amaanyi ne balowooza nti tetuwagira Museveni naye nga tuwagira ddala Museveni tuwagira ddala NRM era aba NRM bangi mu Wakiso district. Ekintu ekyo kituluma nnyo tubagenda bwe tuwanguddwa mu kalulu balengera ne balowooza nti NRM teri mu Wakiso naye nga ate NRM mu Wakiso gyeri weeri y'amaanyi. Ekintu ekirala omukulembeze w'eggwanga bwe tunaba tufunye omukisa omumiitinga tujja musaba nti naffe Wakiso atwongere ku appointments zaawa baradisi badiso n'emirimu egy'enjawulo abantu tulina batono okuva mu Wakiso district abakola emirimu naddala egyo egya appointment n'ebirala naye ng'ebisinga biri mu kiwandiiko kyaffe tujja bisonaasona nnyo. Amanya gange erinnya lyange nze Dumba Ali nga ndi flaga bearer okuva mu kitundu ekya Kireka Zone B Namugongo Division era nga ndi mukulembeze wa flaga bearers yenze Ssentebe wa Namugongo Division. Okusookera ddala nja kusooka kwebaza Mwami Mayanja Moses okutukunga nga flaga bearers n'atukuma kuma ntusira nga tuli muntu omu atumobilizinze bulungi nnyo. Ekisinga ensonga lwaki tuli wano twagala
ku skatation ya mukulembeze wa ggwanga kuba baffe bafulaga beera ffe abatuukira ddala ku ground ffe abameggana ne bali abasajja ab'opposition era ffe tumanyi challenges entuufu abantu baffe zebafeesinga abali eyo era naffe ffe bennyini ffe tumanyi bye tuyitamu abafulaga bearers okugeza nze nva mu Kira municipality naye baba batuyambako nga pate batukonsideringa baba batuyisanga abantu ababa magombolo gali ag'omu byalo eri naye ng'ate olaba Kira ne Kampala ebiina njawulo otunuulira Wakiso district yeetoolodde Kampala era ekiri e Kampala kyekiri e Wakiso naye wesanga nti pate yaffe ate ab'e Kampala tebatwala nga banjawulo ku ffe so twagala tusinkana omukulembeze w'eggwanga tumutegeeze nti ekituufu kiri nti Wakiso ne Kampala bafuuka muntu omu naffe ab'e Wakiso tusaba tuyise nga ab'e Kampala naffe wuzi ezo tuzaagala nga ab'e Kampala bazifuna era mbadde ekisanja ekyaggwa nali kansala w'abavubuka ku division ng'omuvubuka era nga abavubuka bebasinga obungi mu ggwanga tulina okusomozebwa kungi nnyo era omukulembeze w'eggwanga tuli mwetegefu okumumiitinga okumunnyonnyola biki bye tuyitamu ebyatasobola kwogera wano ku mawulire kuba ebisinga nga bafulaga beera nga tusinkanye mukama waffe ow'ekibiina ebisinga bijja kuba byakyama tujja biteeka mu mawulire naye nga bingi ebikwata ku pate yaffe eby'omunda neyanza nnyo neyanze Namyalo